Tundu ebiriraanye omugga Katonga oluguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ekyali nzibu nnyo era abantu abawangalira mu bitundu ebiriraanye wano bali ku bwerinde bwa kika kya waggulu. Ebidduka byonna okuli amagaali, pikipiki saako n'emmotoka tewali kisobola kusala kudda ku luuyi lulala anti amazzi gadduka ku supiidi ya waggulu nnyo. Abatambuze abadde ku ngendo ez'enjawulo abavuzi b'ebidduka kw'ossa n'ab'ebigere bakonkomalidde mu kifo kimu oluvannyuma lw'abakuumaddembe okusalawo okuyimiriza entambula zonna okusobola okutaasa obulamu bw'abantu anti omugga Katonga nga gumaze okufuuka ekirala. Emmotoka nnyingi zirabiddwako nga zikonkomalidde mu kifo kimu nga tewali esobola kudda mabega kakuba okudda maaso. Twogeddeko n'abavuzi b'ebidduka bino ne batubuulira nga bwe basobeddwa eky'okuzzaako ate n'ekyokulya tebakirabako. Nnyonyi gavumenti zeeyina ziba ziwoganira mu bbanga ziti amafuta gaffe wa musolo etuyambe esindikeyo helikopita 2 zijje ekabe mu kisaawe nga bwe zisomesa abajja wano ya masakudda waggulu. N'emirimu gyonna gyesibye ebyentambula byonna bizinesi zonna tetuzeekutte tewakyali kitambula kuba ffe tuli ba booda. Amazzi kivudde ku mbeera abantu okulima mu lugoba n'abakyayina okuyiweta. Ab'ebyokwerinda bakola butaweera okutangira abantu okumala gasala Katonga era bakira bataddewo emiguwa egitangira. Abakulembeze betwogeddeko nabo baliko obweraliikirivu bwe balaze nga bagamba nti abantu baabwe bakuyita mu kusoomoozebwa okutagambika anti n'ekyokulya kigenda kubeera kizibu okumala akaseera, bizinesi za kuziŋŋama, abalwadde abadde bagenda mu malwaliro okuli nkozi n'eggombe nabo tebakyasobola kusala. Nze mmeeya wa Kabwe Town Council Kasule Zedi tufunye okusoomoozebwa mu kitundu kino naddala ku luguudo luno Masaka Road nti Katonga yawaguludde okulaba nti yagasse dda nti essaawa eno emmotoka eziva e Kampala okugenda e Masaka tezitalina weziyita neziva e Masaka okugenda e Kampala tezitalina wezikola ki weziyita naye ng'embeera toyinza kunoonyaani oba toyinza kunenya baayinula kubanga oluguudo luno naddala mu Katonga libadde waggulu. Naye nze gye mbadde nsuubira okulaba nti bagenda kuwaguluza yali badde nga Kibukuta ng'ogenda kujjaliya site. Bannange kino kye tulabye olwaleero kitususseeko era kituwadde ekyokulabirako. Nze mu ndowooza yange nsuubira nti abakyayina abakozesa pulojekiti eziri ku Lwera ku Katonga bayinza okuba nga bavuddeko obuzibu olw'ensonga baziba amakubo ag'amazzi agajja bwe kati ag'omutunga bayita ag'omutunga baziba emikutu egyo amazzi kati nze nsuubira nti geenoonyeza kuba amazzi tegazibirwa kkubo. Abaganda bange naddala aba boodabooda nti essaawa eno wabeera ekirungi wabeera naki n'ekibi. Oyinza okuba nga ozze kulaba amazzi ogenda okukeera ogenda okudda emabega ate nga piki amaze gikola ki okugibba. Nkubiriza abaganda bange aba boodabooda okulaba nga mwerinda ku bidduka byammwe. Yo poliisi etandise okubagana n'abatuuze ababadde batandise okukola effujjo nga bagezaako okunyagulula emmali y'abantu ku mmotoka. Sarah Nduhokere nga yavunaanyizibwa ku bidduka okuva mu kitongole kya UNRA twogeddeko naye n'ategeeza nti basazeewo okukyusa entambula era wano asabye abavuzi b'ebidduka kw'ossa n'abatambula okuweetera ku ssundiro ly'amafuta erya Toto Empigi bayite mu Mpigi Town Council beeyongereyo ekanoni gye baneegattira ku luguudo oludda e Ssembabule. And I'm here at Ebya diversion because of what happened at Katanga. The Katanga bridge is cut off because of the rains that submerged it. So we are here joined by other stakeholders with police to guide the motorists on the alternative routes that are actually better. Kakati olw'okubadde embeera efaanana bw'ekyakadde kano tukuleetedde byonna ebiyinza okuba nga bivuddeko ensasagge eno olw'omugga Katonga ne gusalawo okwekyanga n'ebimu ku ebyo ebikwata ku mugga Katonga era ebigufuula ogw'enjawulo ku migga emirala gyonna. Wekkaanye bino emyaka 5 egiyise ebitundu ebitali bimu ebiriraanye omugga guno okuva Empigi okudda e Kalungu bibadde bigenze byatikatika ku luguudo luno era gye buvuddeko abajjukira obulungi nga tulekera ebikujjuko bya Christmas ne Easter embeera ey'ebyentambula yasanyalala abantu bangi abakozesa oluguudo luno obulamu bwabwe bwasigala buli matigga.
kale nno olwokubadde kimanyiddwa nnyo nti enguudo zonna eziyita mu ntobazi zifuna okusoomoozebwa okufaanaganako bwe kuti nga enkuba etonnye, naye ate ekya Katonga kyo kisusse olw'ensonga waliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi okuviiriddeko bino byonna, era abantu abasinga obungi nabo abagenda maaso n'okuba nga beetegereza ensonga naffe kennyini okunoonyereza kwe tukoze kulaze nti embetezi ennene esinze kuva ku abo abasima omusenyu mu kitundu kino abakoleramu emirimu egitali gimu ng'okulimamu omuceere n'abalimyemu ebirime eby'enjawulo be basinze okuvaako akabaate kano konna. Emirimu gino gikyataganyiza nnyo enkula ey'entobazi, entambula y'amazzi kw'ossa enkula y'ettaka gy'ebadde efaanaganamu mu bitundu bino. Bayinginiya okuva mu kitongole ekya UNRA baavaayo gye buvuddeko ne bakola okunoonyereza ne bakizuula nti olw'emirimu gino gye nkunnyonnyodde ettaka ligenze maaso n'okuba nga lisomoggolwa era tewakyali busobozi bwonna bukwata mazzi, era bano bakirambika bulungi nti gye bujja amazzi gasobola bulungi nnyo okusala mu kkubo ne kitaataaganya eby'entambula, era kyogenze maaso n'okuba ng'olaba akadde kano. Omugga Katonga guno gwe twogerako guliko obuwanvu bwa kilomitaazi 220 Maserengeta gw'obugwanjuba bwa Uganda. Gutandikira ku nnyanja Nalubaale emanyiddwa nga Lake Victoria ne gutambula nga gudda mu mambuka g'ennyanja Wamala. Olunno ne gusigala nga guserengeta ne gugendera ddala ne guyiwa amazzi gaago agamu mu Lake George, era eno Lake George egenda mu maaso n'okugattira ddala ku kazinga Channel okuli ne Lake Edward eno nga eri ku nsalo za Uganda n'eggwanga erya DR Congo. Ensibuko ya River Katonga esiŋŋanibwa mu bitundu by'e Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu, mu bitundu by'Empanga e Kamwenge district. River Katonga yegattira ku Lake George. Omugga guno guwangaalirako ebitonde ebitali bimu okuli ebisolo ebisoba mu 40, ebinyonyi ebiri eyo mu 150, kw'ossa n'ebitonde ebirala ebiwangaalira mu mazzi ebiwererako ddala. Press subscribing ku YouTube channel yaffe osigale ng'otugoberera ne ku mitimbagano emirala gyonna ofune amawulire kw'ossa n'emboozi ezikyusa obulamu bw'abantu.